Inside Story Uganda. Real source of political updates. Bw'oba wekennenyezza abantu abalondeddwa okukola naye mu kisanja kino ekyokubiri kyendaba abantu kye boogera baga nti cabinet eyalondeddwa ya continuity oba egenda kukyusa bingi mu ngeri eggwanga giriddukanyizibwamu mu bintu ebyenjawulo. Kibuuzo ekyo tugenda okubeera nga twongera okunnyonnyola n'okuba mu ttooki olunaku olwaleero ku program y'emu eno, ate nga jjukira nti n'abooludda oluvuganya gavumenti mu parliament nabo basobodde okwanjula abamu ku bakulembeze baabwe abadde leader opposition oba ku lyodda oluvuganya gavumenti mu parliament Honorable George Ssenyonyi bwe bamuddiza nate ekifo kye kimu, ate n'abeera nga munne yabadde ayagala obwa speaker mu parliament Honorable Paul Mwiru ne bamukwasa ekyokubeera nampala w'abooludda oluvuganya gavumenti. Mukwano gwange Honorable John Baptist Nambeshe musajja ava Emanjia County mu bitundu ebya Elgon nebaga nti agwe genda obeere commissioner. Ekifo ekyo kyalimuko Honorable Francis Zaake Butebi ebyamutuukako mubijjukira kakati NUP yasiimye Honorable John Baptist Nambeshe abeere nga yagende eyo kuba commissioner. Honorable Patrick Nsamba Oshabe owa Kasanda eyo Mambuka baga nti agenda obeere nga okulembera akakiiko aka PAC. Then Honorable Muwadanku Nyingi Kyadondo East bange naye kulembera akakiiko aka Kosase. Bw'obanga otunulira abakulembeze bano kikyolaba awo we tuli mu studios tusuubira okwegattibwako omubaka ava mu bitundu biri byekatikamu ey'omu Mambuka Honorable Dennis Sekabira mu National Unity Platform. Sawa yonna ajja kuba ayingira wano but baatuuse bannange kkiriza mbakwanjulire. Tulina Honorable Mubarak Munyagwa Mugati Gwabata, former presidential candidate ate president w'ekibiina ekya Common Man's Party. Tukuwaniriza n'alabye abantu bakuyiwako ku tiimu ye Arsenal. wali kusanyuka TV kati Arsenal bw'etaatwala ekikopo kya Champions League ogenda kuteekawo embeero gye oweereze Anikat kalakata gyempise bakwesunga abasanyuka ekyo ogenda kubeerako sina kyakukola oyo sina kyakukola nakinovire abaaseno mbasaasira tugume naye kyenjagala buli omu akkirize abatulaba mbalamusiza tiimu yaffe yakoze bulungi okusinziira ku byewali oyogera babakuba 5-0 3 mu first half twalaze tuli basajja You didn't win. No, but mumpangulwa gye twawanguddwa twasigazaamu supu. Abaaseno osaagala mugwemu maanyi twawanguddwa naye twawanguddwa mu ngeri etuleka mu supu tetwaweebuuse. Yesebo. Nkwanukudde. Tuli mu kweka kye bayita omukalukalu. Yes, Honorable Munyaga webale nnyo. Tulina Muna Manjia. No. Munabuhulo East. Still kuva mu Elgon. Kabisa. Rastafari. Salama kabisa, umefanya vizuri. John Musila. Musila John. Do solemnly swear that I will serve the NRM and serve the NRM, so help me Jah. Mukadde wange oli otya sewo? Wakwata Bible wakwata kiku. Nakwata bino byennyini. Oyinza okugenda mu parliament nakola what we call oath of affirmation. No, Joanna John nali nkusuubira kukwata Bible. Johanna ne mu Rasta ate erinnya John liva waffe Ethiopia Johanna o Johannes. Olina okumanya nti nno weetugenda ne munnange ono honorable ne mwana waffe muto waffe Sekabira tuliyo n'obulimba collectively newankubadde nga tekiri mu mwoyo gwo
naye olina okugendera awamu ne banno. Endahiro eno ekkirizibwa mu mateeka Yes. nowanika emiti kakikali. Kano wisdom. Ate kano ne imaamu wo wali omubuuzizaako ekyo kirala. Wali omubuuzizaako imaamu lwaki okwata muggo? Lwaki okwata muggo? Ng'osoma hutuba lwaki akwata muggo? Ogwo gwe mutawaana gwaffe, slave mentality zaffe ze tulina nga tetutegeera. Omanyi nti n'omuntu agamba n'enkoni, Banyankole bagiyita nkoni. Ffe tugiyita isimbo. Is of a certain type. Okiwulidde ssebo? Banno bakwatanga Bayibuli. Nze nakwata muhinga guguno. Omuhinga omukira. Sidi Yawuda abadde mu parliament. Walayira na mukira. Yes. So help me, Jia. Okiwulidde? Jia yakuwulira. Bulungi nnyo. So naye njagala webale nnyo. Ekisooka watu wangu kutoka eneo bunge langu, asante sana. Mimi niko hapa leo, hata wengine wenye wanatazama hii runinga kule ng'ambo Kenya, wenzangu, asante sana. Tuende pamoja hivyo. Msitii sana Uganda, mambo ya Ebola ni kweli, ni ya ukweli, lakini tunajikinga. Thank you. Yeah, thank you. Well, ayambadde esaati oba t-shirt ya kyenvu. Yes, ali ku sheno mulundi ogusooka. Muganda gwange Fred Bahati nga mukunzi wa kibiina kya NRM ate munnakisinde kya PLU. Sebo tukwaniriza. Bassebo ne bannyabo abatulaba ndi musanyufu nnyo ekisusse kubeera kwano ne muganda wange Adam n'ab'ebitiibwa bano. Okusooka kwa byonna nange kansooke mbuzeeko abatulaba mwenna ku lutimbe lwa telefayina eya Nabassa, olutimbe gagadde. Ate n'abantu bange abava ebuvanjuba eyo mbalamuseeko nti banange ekoddeeyo muli mutya mwekuume ekirwadde kino ekya Ebola. Nsaasire ne banywanyi bange ba Munyagwa aba Arsenal baatwogerera awo ebigambo bwemba free mpagira Maniyu baatwogerera ngaawo ebigambo musimanyi tunettima simanyi biki neneebuuza babijjawo. Ffe twali twebeereddeeyo nga tubatunuulira ne batutemako ebigambo naye ndi musanyufu nnyo okubeera wano okwogera ku bigambo byetugenda okwogerako. Nange nti abapiira mwatandise okufuukira NRM ekizibu musensera mpola mpola. NRM ye kitaffe tetuli baana so tetusobola gifuukira kizibu wabula tugiwa buwimaani. Bwe musonga ku kiba kye mwogera kye kiba sipiika kyatandikira wamwe nti ono gwe twagala kyagenza okuggwa nga yafuuse n'ebirala. Kisoboka ate era nakyo si kikyamu nti tuli baana. Ekisooka naffe tulengera tulaba abantu tutuuka abamu we batatuuka. Sebo tuba tuvudde ne tugamba nti ono tumulabamu omulamwa sebo tekiba kibi naye ng'obudde obusinga tubijja ku kitaffe. Tujja kudda ku ekyo. Omubaka Ssebo Munnabulемezi tukwaniriza Honorable Dennis Sekabira abadde tunula ku lisiti y'abamu ku bakulembeze be baakasooka okutuwa ku ludda oluvuganya n'ate ndoza ke kaseera naawe at least lisiti yafulumye Nambeshe, Ssenyonyi, Mwiru, Nsamba, George Musisi, Shadow Minister Internal Affairs. Sebo tukwaniriza. Webale nnyo. Yenze Sekabira Dennis nva mu Katika North County ndi mbaka wa Parliament ndi minisita w'ensonga z'omunda mu ggwanga lino. Yagudde mu kintu Shadow Minister of Internal Affairs. Tereeza olulimi. In fact bw'otandika okugamba nti ndi Shadow Minister oba olina ky'oli mu kunkaka. Ekisooka Sebo yoga akalulu bukyanga kaggwa. Yoga lindako wagudde mu kulambike bulungi. Akalulu bukyanga kaggwa nga 15 January. Omulamuzi Byabakama tanaba kututeera byasinziirako okulangirira. Akalulu Munyaga ke yalimu. Mwai Munyago ke yalimu. Kogwe. Ate ebintu by'amateeka Mwai Munyagwa bimanyi conscience kintu kikulu nnyo
newebeera nsonga y'amateeka nenga nti kino ekipande kankijjewo nkiteeke walinze ngaobwongo bwange bundaze nti ekyo kyenkola kyekituufu era etteeka likkiriza nti kyenkoze nkikoze mu butuufu. Kakati oludda luli lwalonze baminisita babiri. Asooka ye mwami Ephraim alina experience y'amaanyi nnyo, ali mu gavumenti ziri ez'obote ezasooka. Si ye muntu gwogenda okutuma emirimu agikole ku nkola eno eya .com eriwo ya speed nga ebintu ebisinga kati nezi passport mubisabira mu nnyumba zammwe ku mitimbagano. Eyazeeko ye mwami Muganga nga state minister gwe tukyali mu kubuuza obanga ddala ebisaanyizo bye olutandise okuteesa mu ebisebo. Nedda nkyali mu kweyanjula bimukkiriza okubeera minisita oba tebimukkiriza. Nolwekyo kati omuntu ali substantial atudde mu ministry eyo ye Honorable Ssekabira yenzera njogeza gwage by the way ogenda kubanga osupervising olondoola emirimu gya poliisi prisons n'ebitongole ebyo n'ebitongole byammwe ebikola ku nsonga zammwe nga bannayuganda so muli bino ebyannira so katikkiriza nti nkuyuzeeyuze nti yogayoga sebo naye nkulabye onyooma nguganda naye kakati wabadde oyagala bampe bwaloopu ffenna tunaabeera baloopu kulabye ngaolina obulioga ati ino mubeere bantu bagumu era bakkiriza buli kintu kibaawo mu kaseera kakyakatuufu. Bwe nali nsaba abakatikamu north okunsindika mu palamenti nabasaba kubeera mbaka palamenti siina kifo kirala kyonna kye nasaba. Okay, good. In fact, tutandike naawe. Thank you. Tutandikira awo wennyini. Tuli cabinet nga bwe twagirabye president gyatuwadde wiiki ewedde baloluso ne nammwe bye mwatwanjulidde saidi zonna dakiika zo 3.5 kikyolaba mu appointments zino. Ekisooka olina okumanya ensonga lwaki cabinet zirondebwa. Nsonga ya ssemateeka era nga baminisita balondebwa okuyambako president okuteeka mu nkola oba okumuyambako okutambuza emirimu gye era bonna bali accountable gyali buli kimu kye bakola bakikola ku lulwe nga head of state. N'olwekyo bw'aba alonda abakulembeze be alonda okusinziira ku ndowooza ku nze ku ngeri gy'alowooza nti gye bagenze okusinga okumuyambamu obulungi okuleka wane waffe nkola. Gavumenti ya NRM bw'eba eronda baminisita etunuulira ku bintu biringa bibiri kusinga byensinza okwetegereza. Ekisooka NRM eno eddukanyizibwa nga kampani gye bayita kampani ebeera ne ba directors nebeera na ba shareholders. Ensonga lwaki muganda wange onakwe nti balina ebintu ebimu bye balengera bo ng'abaana okusinziira ku buvunaanyizibwa bwa memba oyo ali mu kampani eyo gye bayita NRM etaddukanyizibwa nga political party. Kankuwa ekyokulabirako ewaffe Luweero batuwadde ebifo nga 2 batuwadde bisatu. Batuwadde ekyamwami Muyingo oyo byanjigiriza abikoledde ebbanga naye era ali mu ofiisi ya mukyala wa mukulembeze wa ggwanga yabadde appointment ya maama. Ne batuwa bawadde Luweero Greater Luweero ba Luweero yokka Greater Luweero eba Greater Luweero muyina bangi ne batuwa ekya Kyofa tugabye na Kaseke yasigaddewo mu Kampala. Interest zabadde za General Salim Sale n'engeri gye bamanagingamu ekibuga n'engeri gye bagabamu poloti z'e Kampala. Ne batuwa omukyala bamuyita Sise Mulondo. Muyina Sise Mulondo yali ayagala kubeera mubaka wa Luweero mukyala n'amatizibwa n'ava mu Luuka. Sinaamatizibwa yabbibwa mu kalulu akali ak'ekiyaya akasuula muganda wange Mwami Musira Mululi n'akomawo nga independent. Katono bwe yakomawo nga independent president n'amuyita nga nti nedda we balonkinga manifesto Luweero nti amufu kyonze okutereeza okutwala emirimu gy'akakiiko k'ebyokulonda ankulangirire beera wabbali amma ngenda kuba minisita. Kino nakyo kyongera n'okutiisa ensigo ya democracy kubanga omuntu yatandika okusuubiza abantu ebifo ng'akyali mu bululu kitegeeza teyalina goodwill yakutaaki. Muyina omukyala Alice Kaboyo mukulembeze oyo si we waffe oyo bamujja eri ne bamuleeta gyaddukanye waffe. Nze njogedde ku nsonga zaffe ez'abannaluweero si ministries ze bagabye ezikwata ku nsonga z'eruweero. Naye njagala kukulaga nti alina appointments endala ze yakoze ez'obuntu kuba tuli mu kwogera ku composition ya cabinet ate kya mukisa mulungi nze nalondebbwa ewaffe nga nondebwa ku merit. Naye kati tunuulira appointments endala ezize zibeerawo tugambe ya Ayume Dr. Ayume
mwana wa yali speaker. Ni obusobozi bwe yakulembera akakiiko ka parliament awo ak'ebyobulamu at some point. Bano bamusira bye bakoledde ekibiina kya NRM asoose nakukuba kirayiro okulaga royalty. Olwo oyagala kugamba nti ono talina experience nalina na byakoze mu But you see, parliament. honorable, then you're contradicting yourself. Ate ntya. Bwe mbadde njogera ku ggwe nti ndowooza wagwanidde ekifo ekineneko ekisinga ekinene mukipimira ku kinga nsonga za buweereza. A second. Nonga nti ffenna twandibadde leader wa opposition. Kakati you are the very person now atugamba nti bamusira nabo bagwanidde. Bonna bali badde ba minister. Nedda nti kati mbadde nkulaga nti bali ate balina enkizo endala ezibaweerebbwa olwa families mwe bavudde. Naga nti eno bagiddukanyanga kampani buli omu ne emigabo gyo n'engeri gitambulamu n'abakusookawo okuyingira mu kampani ya NRM. Tosobola kungamba nti mu kabineti eneze mulimu abaana b'abaali abakulembeze mu kabineti zezimu ezize zivaako 11. Ekyo kiba kintu kinene nnyo. Kiba kintu kinene nnyo. Well, olowooza message mwa Museveni gye yasindise mu kabineti eno. Talina message gye yasindise. Museveni takolangako bintu nga biri mu interest zaffe. Bibeera mu interests ze. No, yembuuza kikyageza okulaga eggwanga mu bantu be yalonze bano. Ali mu kujjukira mikwano gye egy'edda be yalwana nabo. Leero mbadde nzijja wano nga ndaba akatambi ka mwami Lwakasiisi agamba nti bamusiba emyaka 24 n'asala amagezi n'apangisa abalooya bonna bamuggyeyo ne bigaana n'abaali awo nga pulezidenti amuweereza ebbaluwa nga bamugamba nti tukutaddi. Bwe yamuta bwe yaddayo eka teyalina ssimu abadde awanyumya. Pulezidenti yakuba ku ssimu ya mukyala we nti bamumpeemu ka meeting n'akasetingi enkeera nga yakava mukomera bw'ati olwamutuuka wano nti njagala kuba minisita wa kabineti. Lwakasiisi n'agamba nti andidda saagala kukola wansi mpaamu obudde nedemu nerowooza. Mu wiiki 2 n'amuyita n'agamba kati kale nkuwadde bwa senior presidential advisor naye terms z'olina za cabinet minister portfolio gye nkuwadde. So byakujjukira abantu bannazirwanako n'abantu baabo be yalwana nabo. Mwami Ssempijja yalemererwa. Nikutunulira honorable Ssekabira. Tunulira abakulembeze bonna mu kabineti eno okuvira ddala ku mukyala Nabbanja okuvira ddala ku vice president. Kanti talina nnyo byafaayo bya lutalo lirwamu nsiko. Mulwanyi. No, olutalo lw'omu nsiko. Bw'otunulira Ssaabaminisita mukyala Nabbanja oyo baamulonzerwa kukunga mukunzi. Mobilizer. Changing what you said earlier. Sina kyenkyuse ati buli muntu nkuwa justification ye gwe asazeewo to discussing composition ya cabinet na nsonga ki z'olowooza kwe basinzidde okulonda buli muntu kifo kye bamulondedde. Tubadde ne power struggles oba wano waffe mu ggwanga between namba 1, namba 2, namba 3, namba 4 ne namba 5 bonna nga bwe bali. Kwa namba 1 ye president, namba 2 deputy we, namba 3 speaker, namba 4 chief justice, namba 5 deputy speaker nga balina obweraliikirivu bwabwe internally mu kibiina kyabwe ekya NRM. N'amaanyi namba 3 gafunye ne basooka balwana olwo olutalo. Namba 2 abadde silent abadde amanyi ekyokukola nti nze gwange gwakubeera mukama wange oba alina kyantuma akintume yazzeewo mu kifo kye. Era singa naye alina kyeyabadde akola ekiraga nti ali mu kuzimba power structures era singa naye taliiwo. Okay. Namba 7 PM namba 6 namba 7 naye naddawo kubanga naye ali ku mulimu gwe gwa mobilization. Bw'oba oyagala kuntwala mu kusunsula cabinet ne performance yaayo tulina minisita gwe baasudde yabadde mu internal affairs General David Muhoozi. Ono musira ayinza okubuulira tubadde na parliament y'omu ku baminisita ababadde thara mukadde kano ak'okusoomoozebwa omubadde ebikolobero ebikolebwa state against the people of Uganda kubuzaawo abantu okubawamba ng'agezaako okubalansinga wakati wa gavumenti n'abantu y'omu ku bantu b'oyinza n'obutamanya nti bannamagye the way he carries himself naye y'omu ku be baasudde n'olwekyo yagala kuŋŋamba nti baamusudde kubanga adde takola bulungi. Ojja kuwa ensonga lwaki bamusudde? Yes. Nkuwadde kukadde Neddala kamusira asooka ambuulire lwaki omutaasa. Okay. Information mpaye information olina okumanya nti nno mwami Muhoozi David si muto myaka gyange tuzaalibwa mwaka gumu so si mwana muto alina sitaacha ye nga nnungi ate mpitirivu bulungi nnyo. Ekyokubiri toyinza kubeera ne bamuhoozi babiri. Yes, Waswahili wanasema kusambaza. Yakola ogugwe
naye kati toyinza kubeera n'amannya abiri bamuhoozi babiri tulina okubeera ne omuhoozi omu ate babaddewo anti nkubuulidde oyagadde information nkuwadde si reason gy'oleese reason ndala gyenkugamba nti no tuyinza kubeera n'abamuhoozi babiri ng'obijjawa president yakugambye bwati kuba appointing authority obunabbi obumanyisebo nabbi muhammad sallallahu alaihi wasallam nga bwonziririza malirize ennonda eno yasigadde eraga omuntu engeri gyali wadingamu abantu abali submissive eri yengo so generally you're saying cabinet abantu abalondeddwa general president yabadde was rewarding abasasula nkuwadde example eyeruweru anti ono mujjemu ate mwana wa mulwanyi kuba mwayi mulondo naye yali mulwanyi mulangira nanti ono mwana we njja mu accommodating n'abalala wali agala kulembera ggwanga president ya maintaininze abakulembezi ba cabinet saba minister ina vice president ina abamyuka saba minister babiri ku basatu basigadde mu bifo byabwe ne ministries ezimu njawulo yazineti yabadde nene nnyo kiri awo. What do you read mu cabinet eno? Ekisooka njagala abantu bategeere cabinet yonna erondebwa kuservinga interests za president. Cabinet luba lukiiko lwa president tebakulimba mbwe baamu ekirala. President Museveni ngenda kukwata cabinet bbiri. Yes, President Museveni cabinet ye yayagadde one nga bumumanyi buli region okugisanyusa buli sub-region wabeeyo essanyu. Bannayuganda beebalira nnyo mu kintu ng'alaba neighbour we minister amala nange mugavu si service delivery munnayuganda sikyayagala. Bannayuganda bwalanga neighbour minister agamba ffe mwetuli. Ekyokubiri President Museveni so eggwanga lyeraba mu cabinet yene eggwanga lyonna emyaka mwatuuse si ggwanga lyonna ngambye yenga Museveni interest ze I think ziri properly addressed. Mu myaka mwatuuse tayagala nnyo bantu banaamusumbuwa bamusiira type. Ayagala nnyo abantu abamulaba mu kiti kya taata. Kyovola buli sub-region gy'adasanga omwana w'omulwanyi omwana wa historical ng'oyo tamuta. Kubanga bamulaba mu kiti kya taata onaina nekyata bagambye n'abeeruweero abaabwe kaabe kyofa togabye mwana wa mulwanyi. So wadde atuuka mu region sub-region n'asangayo omwana wa mulwanyi amulabira mu kiti kya taata ng'oyo tamuleka nga gwavaawo naye to serve his interest. Si busobozi nti wano mbadde ngenderera busobozi buno. So ayagadde nnyo waliwo honorable Ssekabira yagambye nti abantu abali submissive simanyi oba tekikakkanya nnyo naye nga ndowooza ekyefaananyiriza ekyo kyasinze nnyo okwagala okusinga oyagala okukozesawo ekigambo ekimwayi ngendere ku kikyo ebyo biba bikaluluka ngende n'ekikyo kyennyini kyenja okukozesa kyasinga okwagala okusinga bano musiiro gy'omugenderere ayina that pendulamic behavior ya politics akyuka era ajja pendulum bob tell the camera the pendulum I can't be a pendulum oscillation no I don't oscillate no with all due respect allow me to qualify my statement NRM up to today pendulum bob kagenda bwekati oscillation kati yanteeka mu picture Musira is my friend don't toba na position emu bwe ogwo gwe mutawaana gwe no wamaka okunyonyole kyekyaffectinze ne David Muhoozi I don't know Musira leero ajja kujja wane NRM akube n'ekirayiro nga bwakyukubye enkeera wajja kubawo ekintu NRM kyeyina mu interest nga kitambula Musira akikube that is a pendulamic behavior mu byobufuzi mwenare muteri wadinga muguni gare NRM. Okay. Yes. Kakati ate wetugenda ku ya nupu. But nsaba tujitule ko luvanyuma. Okay. Tusigale wano okusooka. President anoonya ki mu bantu bano byalonze. Yabadde anoonya buwulize obutamulumya mutwe na buli sub-region kugira naye sirowooza nti busobozi. Kwa waliwo ministry ezimu ezagudde mu mikono. Ngeriwa. N'ogamba kitaffe mu Katonda tusaasire. Ngeriwa. ICT ne national guidance. Ani ali mu ICT ye? Ani gubara di mu ICT? ICT baddemu
omanyi nabo bangi kampa information ICT list ya Sofuluma babadde bataddeyo Honorable General Thacheng ng'eyabaddeyo Chris Baryomunsi ne bamutwala mu health wayisewo ennaku bbiri ne tulaba ng'ate bagati akatukyusizzaamu katono nnyo mu biwandiiko statement notice eyafulumiziddwa no, there is a notice eyafulumiziddwa ng'eraga nti kakati mukyala Justin Kasule Lumumba minister wa ICT ate mu lisiti eyasoose gwe badde batutte eri okubeera Nampala w'ababaka ba NRM mu parliament kati yo General Thacheng yaba agendayo waliwo omwami ono then oyo ali waggulu ku ntikko kati oyina ba state minister yes national guidance toza mukwano gwe Honorable Alion national guidance ekyo badde okukonerako ddala so ekizibu kiri ku Alion akambi ekyo badde okukonerako ddala yinza okulanga bwana atugaidinga endala local governments endala mukwano gwange Honorable Barambaro Gahara Teny yes ne lwakuba ogenze nnyo ICT obuzibu buliwa oyo ali in charge of national guidance yes Honorable Alion ayina okukola ekinene nnyo to disprove nzikirize nti is going to guide us local government do you doubt his potential nze mbadde nyina byempulira BNRM banne ayina okukola ekinene nnyo to exonerate himself obadde owulira kimu no ngambye alina okukola ekinene nnyo to exonerate himself anti kati zi ministries nyingi ate onteeka ku emundu ojja obudde bwange njaga tumalirize eyo kubanga bw'okirenga kiri hanging kiyinza obutakutegeera bulungi Honorable Don't leave it in suspension. Kimalirize. nga lawyer asazeewo ekyakikomyawo okay kati kankuyambe ngambye waggulu bataddeyo Lumumba kati ba state bali basatu olina Honorable Joyce Sebugwa bwe mwali muddukanye birimu FDC then olina oyo wa information then one national guidance tumwogedde Alion Odria I think bebo bali babiri yes abamyuka babiri njogedde wa national guidance Alion kyetagira kyali kyetagira omuntu ddala ayina ekyetagisa to guide the nation naye Honorable Alion asobola okutudisproving nga bwe nkugambye okay local governments ministry yankizo nnyo kuba ye ministry ekwata border to border teri we otuuka mu konsonda ya Uganda nga tewaliyo local government Honorable Barambaro Gahara waliwo anakuwadde information agenti Honorable Munyagwa alina okukimanya nti Alion abadde wankizo mu ku guidinga parliament ku nguzi era abadde very vocal bwe kituuse kulwanyisa corruption nagamba yajja kusobolera ddala okuwabula eggwanga anyway but ayina byalina okukyusa for example nyina wenalaba kuba omupoliisi eŋŋumi mu kamera ojjukira ku parliament eŋŋumi omanyi member of parliament emisango gyaggwera wa okukwata wa poliisi n'omugunda eŋŋumi mu kamera owa poliisi ali mu uniform so kyenkugambye nti yetaaga okukola ebintu ebingi omanyi abantu bawule obukozi n'okubeera motormouth ekyokubiri local government ye ministry gyetusuubire yandyetaaze commitment enene ate commitment ya kisajja kikulu obaamu ne Honorable Balamu ne Namere siina gwe nnyoma naye abo nze ndawutinga nti baba nakwatagana n'omwaka one bonna bamawulire ate Honorable Balamu kansoke Balamu Honorable Balamu PRO ye mutwala nnyo obwongo okusinga NRM kyensuubira nti agenda mu local government ayagale nnyo bano bakaawo ne baani to bulldoze them abateekemu enjiri ya PRU atunulidde nnyo ebyobufuzi bya PRU okusinga ebya NRM then Honorable Namere ye ebyo ebigwera ku media kati ekigenda okugwa mu districts Katonda atusaasire ojja guwulira omulimu akati then nabo bennyini beetaagamu essaala simanyi omwaka gunaatambula balina okwebuulirira ennyo kubanga buli omu sijja kiyita nti oba butaala naye buli omu ayagala nnyo
okupublic emulabe nti akola. Local government yandibadde ebyo kubanga ye ministry etuusa services ku bantu directly yesinga okuzibatuusaako. Yandyetaaze nnyo obukakamu nga si yakubeera nnyo ku TV na bimeeza ate nga si yakubaamu na bias nti nze ndi wa PLU bwebaga nti si wa PLU ng'olina kumwambala buwambazi. So balina there is a lot of calibration eyetaagisa oba oyagala oba tokola ki oba toyagala. Natunuulidde president nga ina districts ezimu ekitali kibi zakutte noweesanga ng'ataddemu cabinet ministers babiri nga Lukunjiri. Minister for Security ne Minister of Gender and National Guidance. Kansuubire ekyo ate si project ndala oba yabyabufuzi ku bakuba Besigye bakubaaniko. So ekyo bwe kinaabanga nate kiri kityo nga tusobola okuclastinga ba ministers we batyo ne tubateekaawo nga tubatumye si kuweereza abantu wabula ku deployment ndala kiyinza okutuyisa obubi. Olina bewalabi mu cabinet nga tobasuubira kubaamu? Nabadde surprised baadde bangi kubanga neera President Museveni ebintu bye tebiyigika. Jeke gye baakubaho nalebo na mere wiiki enaku nga 10 amabega tena bouncing nga minister yankanga wange eryanyi eryakozesebwa n'amasasi okukubwa abantu wali olabira ddala nga state yeragidde omuntu okukwatibwa munkwatibwa ate nawayitawo enaku 10 najja nga minister nakyo kikanga kikwewuunyisa. Siga ntasobola but kikanga you get surprised no naye bana abakulu ebintu byabwe babikola bati waliwo abantu benadde nsuubira okubaamu kati ngono nadde manyo banajja Ruto nadde manyajja kubanga bamubba akamyufu luli Ruto eno n'abawangula Ruto eno najja n'abalaga nti abantu bange banjagala yaliko mu local government experience gyayina wadde ayinamu kalike nkugambye naye nadde manyi bajja pendula Simbaliga naye okulaba bintu nga bibiri nabyogeranga bibiri jangu mwamu Musira. Yes olutalo ku bisuubirwa mu kisanja kino cabinet eno nga bwe yalondeddwa olowooza abakulu bano nga boolaba amannya gano be bagenda okubituukiriza tewali nguzi kujja bantu mu bwavu kulekerawo okwebaka n'ebirala. Otandise ne Arsenal nga obuuza senior wange ku by'omupiira okwo kwe kwebaka bannayuganda beebase mu Arsenal musimanyi Man U okwo kwe kwebaka president kwayogerako nego yeebase. Yes abeebaka mu bba tebeebaka tulo kyomanyi nti no tulo kwenye okwebaka mu bwongo slave mentality buli kantu konna oli Bungereza simanyi oliwo oli mu bayindi eno onywa mwenge okwo kwe kwebaka president kwayogerako. Ekyokubiri senior ayogedde nti nno mbadde ndowooza sebo NRM gikoledde okuva 1983 inestu okiwulidde naye njagala abaganda bamuyita batyo omuntu alangirira mu motoka ewaffe bano abalinga city conductor mu motoka munda mukamunye anti kati mwe mukuze mu NRM mutambulira muzammwe abaana nga ba moderator naye ffe abantu atambuliranga mu public transport waliwo abalangirira ewaffe tubayita bamanamba simanyi oba mu Luganda kyeki abalangirira embale tugenda oba Kampala bawololo waliwo bawuliddeko nga bagenze agamba nti no tugende naye yagenda yasigala beba rasta bola kati gwe wololo ndi wololo kyenkugamba ekyo sinti nalangirira buli yenna alangirira nti no tugende osigale no kulangirira kulangirira ekyokusatu nga kada omutendeke wadde wesubira kuba mu cabinet no ngo ino singa bweba toyina busobozi mukama wange ampadde obusobozi we buli kila kitu kiko kabisa lakini hiyo ni mzee mwenyewe ndiye anapanga hivyo. But the other issue also njagala nkugambe kino singa omala yo bonna
twagala cabinet gundi placement Erigon mwafunye eki bwoba otunuulira for example tuliyo ne baminisita babiri ate bonna nga olina honorable Lydia Wanyoto Yes. nani ne honorable Mulongo Simon Mulongo former MP the entire Erigon yes then the entire Erigon ne mbande ba state minister bokka and two and you find that okay twaliko kakati munyagwa kugambye oli ne district ezafunye ababiri a district kankugambe kino sebo ffenna twandibadde baminisita kye honorable Ssekabira kyayogeddeko ng'ebifo ebiri ogambe tino baye NRM bisatu mbeka kumpi bina bonna babeere baminisita kisoboka nsaasira ne muzeeyi president olumu ne ngamba bambi muzeeyi lwakubanga nze naliko LC5 mmanyi nange nagabako baminisita biki nkitegeera bulungi local government wadogisaana beba wadde mu local government gwe tofaayo joina mu local government kakati omutawaana gwegwo ani yandibaddewo ololo wano kati toyinza kudeployinga bantu bonna n'obasime bw'obeera cabinet minister oba omumwa okiwulidde oteekako kofuro collective responsibility naye wano nga wololo nangirira tolabanga nkubye ekirayiro wano okusavinga NRM sebo ekiwulidde ekyo so olina okumanya nti nno ne president w'eggwanga alina obuzibu lwakubanga tuli bangi naye bwe batudeployinga wonna from you Honorable Musira yes President Museveni abantu be yalonze beebo namba brother beebo ye tiimu kabiriiti egenda omuyambako okutuukiriza manifesto gye yanjulira eggwanga bw'ogenda ng'obakuba mu ttooki omukuomu be abagenda okumuyambako in your view you think these are the people abagenda okudeliveringa 100% manifesto gye mwasuubiza? Number one is the transitional cabinet. Olaba abavubuka bangi. Gradual transition. President kye yakoze ekisooka. Transitional cabinet. Olaba abavubuka obalaba wakina Namere baki Basanje n'abalala bonna bavubuka. Ekyokubiri okuwapiiringa ku buli race y'ensi yaffe. Omwana ono Tana nalabye abamu bagamba simaji muhindi bambi nga tetulina abayindi mu Uganda nga bannayuganda nga bajja wano n'abamu mpozi abamu abaddugafu ffe abamu bava Sudan ne bavawa naye omwana ono bw'omubala Honorable Sanje I don't know I think over 5 generations back yali muna Uganda mwenyini azaliddwa wano ebyobuwindi tabimanyi omuyindi omulala abadde mu parliament munnafono kano ka West Nile Honorable Gundi ani mwabirambira mu erinnya lwakubanga ye alimu obuddugavu bungi abantu tebamanyi nti nno muyindi okiraba so abayindi kati mu parliament Ugandans bali babiri Otim no not Otim I forget the name I will give you then tulina omusomalia owekotido honorable who omusiramu ono omusomalia the appeal is the Somali Ugandans the Indian Ugandan olaba nga president wa balansinga kakati siyinza kudenya nti no tewali nsobi eno ye tiimu kabiriiti that's my question yes yabadde kyakutwala ku nsobi sinsobi mbadde mwagala sinsobi kamalirize oba mpe information naye kamalirize so bw'olaba Indian community honorable kirala eno ye tiimu si kirala mukama wange eno ye tiimu egenda yes etya bw'oba wapiiringa ku taxpayers abanene mu ggwanga lino ogenda wa the Indian community whether the Ugandans or those who have come to Uganda nga ekyo si kyankizo si kya gundi kabiriiti okiwulira ekyo sebo niwankubadde wabaddewo ensobi entono fete nga a senior cadre in NRM ensobi eriwa ensobi yino Honorable Namere tuyinza kumutwalamu local government nga sigamba nti nno atanatandika kukola lwakyo gatoyinza mubaka wa parliament ya mvubuka lwaki olowooza nti toyinza oli musiraamu mmanyi nti nno osoma bayibuli naye ne bayibuli ekugamba nti nno omuntu yakajja mutandise ku mata agende ku mmere oluvannyuma ne Qur'an bwetyo bweyogera okiwulidde
So ministry eno olumu local government baali bayagala okugiyita batya nga olwa bunene bwe tesaanira n'okubeera ministry tesaana tesaana okubeera ministry olumu era kyali wano ne mu parliament nga sinajja mu parliament. So do you think that was a mistake? Mu local government. I'm telling you, it may not be an intentional mistake, but we live to see. Honorable Balam, musajja mulungi, mumanyi bulungi nga mukwano gwange naye awo mwenyini singa yabadde n'okugamba nti no muzeeyi nteeka awalala ndibadde ndowooza yandigambye esebo wano sijja kusobolawo. Ojja kusanga PS baminisita boyogerako baaweze dda baagaye nti nalabye honorable Balam Kenyini ng'ayogera nalabye honorable Namere ati abalyake bubakeeredde tujja omulala naga nti bakaawo n'abakozi ba local government abadde bawangaalidde mu bitundu byabwe ebbanga ddene kaafuuse minisita ekimu ku bigenda okusooka kubakyusakyusa bawera. In other words, wishful thinking. Bw'ogendayo facts ne dynamics zijja kuteeka wansi. Naffe bwe tujja mu local government bwe tutyo bwe twabeera olowooza bw'otyo naye dynamics eziri eyo ndala. Ojja kumbuulira nti nno my OB PS wa local government kumumanya ogenda kumutwalira ku bibyo ebibyo nga yamanyi ye twasoma Makerere naye PS yes kumumanya is kumumanya is a man of all strictness. No yes but PS banaawakanyi baminisita bye baagala. Why not ogamba nti no minisita ojja kuntwala mu kyobusiru ani gye basiba abeera PS si minisita lwakubanga gwe yamugaidinga. Naffe tubadde ba LC57 naye ng'oleeta ekintu ne kawo n'akugamba chairman wano no era n'akulaga n'etteeka. So omuliro bugumulyo Balamu ne Namere boolekedde akaseera akazibu balungi naye bandibadde walala si mu local government balungi bandibadde walala ate bonna nga bapya. Where is continuity? Okay. Institutional continuity. Kakati awalala ku guidance naawe otuuzize waliyoni nkugambye the personnel that's the trouble. abadde naye mu parliament mukama wange singa gwolabye imaamu wo bamukubidde eno ku bubbi ate najja wano n'agamba salaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu weewulira otya gwe imaamu lwakubanga bakuwadde bwa imaamu nga olina okubeera integrity olina okubeera omanyi ddiini yo sagala onyomebaka sinyooma njogedde linnya nkugambye gwongambye guidance okubeera mu guidance mukama wange olina okubeera ng'ogisaanira nga gwe mwennyini mu buntu bulamu oli wa guidance. Already olina Honorable Lumumba senior wali waggulu ajabba wa guidance naye doketi okubeera waggulu ate minisita munno omukola kyewalina doketi ye. You are not the appointing authority. You are not the appointing authority. Okubeera senior minister naye ono alina doketi ye. Olabanga mu trade industry and cooperatives omuntu ali ku doketi ye oba ya industry oba ya trade. So nkugambye nze ogwo gwe mutawaana gwange njogera bituufu. Mwami Bahati okuva mu PLU mwa tuga nti you're the winners mwawangudde mu cabinet eno. Okay. Okusooka kwa byonna Piero nga nkuzemu mu bwangu twawangudde kubanga n'abaliwo nga batali ba Piero yuka tugambe ennyo era n'abate tubawagirira baffe. Ekyo kimu. Ekyokubiri mu kalulu kano akawedde nzayogera nammwe n'abatulaba nakulembera ekisinde abagite task force eyayitibwa the Uganda NRM/PLU Voluntary Standby Task Force. Fe kye twakolanga twagendanga first of all twadira Uganda ne tugitematemamu ebitundu 20
ziyite sub-regions. Mwali Greater Kampala ng'etwalamu ne Wakiso ne divisions ne municipalities zonna eziri mu Wakiso. Then Greater Mukono mwalimu districts nga 4, of course Mukono, Kayunga, Buvuma ne Buyikwe. Busoga, Bugisu, Bukendi bwe butyo ne tutoola paka Uganda yonna nga tugitemetemyemu. Kati kye twakola ne tuteekayo committees z'abantu 55. Twagenda nga before nga president tanatuuka, ate bwe yatuukanga n'ayogera byayogedde ne bachairman ba NRM ne basoma report nga bwazimanyanga, then oluvannyuma bwe yavangawo ne tusigala mu bantu okumanya ki abantu kye balowooza ku NRM oba ne PLU n'okubasomesa PLU. Okay. Kakati bwe twamaliriza ne tukola alipoota. Era sebo kyekitabo kino kyolaba. Okiraba? Naye njagala nkutegeeze bino kungu n'abatulaba nti twawandiika ku bantu 16 okusinziira ku birowoozo bye twakuŋŋanya mu bataka eyo. Ddala nga abataka babasabira abamu basigale mu bifo ebyo, abalala bakuzibwe. Sebo ku 16 15 bonna mu lipoota yaffe bazze. Asooka ye maama. Okay? Wokubiri ye voice. Eno lipoota yawandiikibwa mu Gwakubiri. Natuula okumala ennaku 40 n'ebiro okuwandiika emiko egikunuukiriza 200. Kaakati Deputy Speaker omulaba yakomyewo. Okay? Okay. Mu bwangu bw'ekitalo sikyo nabanja ewali amongo ng'obuusi namongo naye mwali twamuwandiikako era bwogenda mu recommendation mwateekamu alipoota yalimu mukyala Amongo yalimu bulungi omuseewo obiseewo kubakomyewo nsoma sebo nzija Amongo twamuwandiikako byeyakola. Netuuka ne mu sub-region ye eya Teso kuba twakola lipooti eno nga tusinza ku sub-regions ne tuwandiika ebigambo. Era nze ndowooza nti President Museveni njagala na kumwebaza nti alipoota yaffe yagivalidatinze. Validation bano abayivu ennyo bw'osoma n'okola research. Sikyo? Research ebeerako ebintu bibiri. Validity and reliability. Kakati eno lipoota yagiwadde validation. Ani twagiweereza president mweragira mweka okugenda ogikola sebo kubanga ffe kino ekisinde oba eno task force sebo yali independent. Era njagala nkutegeeze bino nga neebaza naye Katonda nti kyekisinde kyokka ekitaafuna yadde ekikumi yadde enusu ekikumi bwe kiti okuva ke tugambe mu secretary ya NRM newakubadde nga twabawandiikira ebiwandiiko ebyenjawulo oba ewa president. Naye ye president twamunenye kubanga yali bize tasobola mulaba. Waliwo minisita omu gwe nasanga ne ripooti eno ekyomukisa omulungi oba omubi bamusudde nangamba nti baati atolowooza lipooti yo pulezidenti agyetaaga yolowooza waliwo agyagala. Ne mugamba sebo bino nyabo bino bikulu nnyo kubanga bino bye bituwa future nga NRM ne PLU okulaba nti biki ebitaatambula bulungi mu bantu bye tulina okutereeza era okugenda maaso kubanga ffe tusebo tulowooza nti NRM sikyo ne PLU ng'okutandika mu 2036 ate twagalayo emyaka emirala 50. oyogedde ku future omanyi I've asked this question naye sindaba kufuna kuddibwamu ku matizo. Nze ngenda kuddamu. Bw'obanga oli mutendesi ng'oli coach wa mupiira olina abasambi 50 mu kisaawe baagalamu 11 bali bonna balungi 5 olundamu 11 abasinga. Mwami Museveni yalonze abasinga byatadde mu cabinet. Njagala nkugambe nti abasinga bangi kubanga NRM ne PLU abaana abato abayivu abaana b'abalwanyi nga nange mwendi abaana ba historicals abakungidde NRM obuwagizi emyaka gyabwe gyonna we tuli bangi n'ekyamazima tuli bangi. Kakati tiimu gye yalonze nze first of all njagala kubayozaayoza. Ntandika ne Dr. Lawrence Muganga mukulu wange mwekakasa muyivu ate n'amagezi mugezi ng'olisa n'ekyobuyivu. Omuntu w'okubiri njagala kuyozaayoza ate nnyera ne munywanyi wange
ye Dr. Sam Mayanja. Attorney General. Abo ababiri ninterakitinzeeko nabo era mbamanyi nti bagezi era bayivu. Then Balamu naye omusajja oyo agenze n'anoonya akalulu n'akunga buli kyalo n'atambula awantu wonna. So Uganda mu local government nze ate ndaba nga jagisobola. Kyemusabira nti teyeerabira. Okay? Tabeera nnyo waggulu. Akakane awulirize na buli muntu especially ba mobilizer batambudde. Katujewo ensimbi zino. Ku NBS TV kwoli NBS Ego ye program kwe tuli njagala kufuna gwe kyolowooza ku cabinet eno.